Ssemukulu akusooka ekibi awoza kimu nti abato ba leero tebasoboke bannanga okudda ewammwe tebubangako bulamu embwa ennasiri egyekutukira olukuku omusango oguzzanga ku busenze n'otuguzza ku butaka naye ate era bagamba nti tudde ku butaka bw'atyo azzaayo kiwanga siva ku butaka byali biwanga bya Mongota ebyagwa Essese. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere akedde okubaluula kubanga awuliriza omubaluuza amannyo gajjako ebikalu nammwe munteekeko abiri oba oli awo ng'ankazalujja wamma ddala nange nja kubuusa kumunga ku nguvu. Ntuuse era nkyali wano ewa Ssenga Namirembe era ensonga ze nkuleetedde zeezo zennyini z'oyinza okwogerako wamma ddala ezamulemezi n'atabuuza mwana n'abuuza entabaaza bakadde. Kansooke nkulagirire Ssenga Namirembe asangibwa Impereerwe naye nga tonnatuuka ku muvule waliwo awo we babajjira entebe awo wennyini w'ogenda okumukubira essimu. Nsooka kulagirira wa wasangibwa nga tetunnayogera birala bingi. Sooka owandiike ennamba ye eri 0704 28 98 3 0704 28 98 3. Nakugamba leeta bizinesi yo tugirange. Leeta bizinesi yo tutuukira ddala mu bizinesi yo tuva nju ku nju bizinesi ku bizinesi nga tubunyisa olulimi Oluganda nga wetulanga naawe byokola. Ssenga Namirembe ngenda kunnyonnyola ekintu kino naye nange munneebazaako kubanga nfuba nnyo okunoonya ebinaabakolera ebitaabakolera nze sibiranga. Sookoddemu owandiika ennamba ye eri 0704 28 98 3. Kakati wuliriza family planning zonoonya amaka. Ebiseera ebisinga abakyala babakazaako bamaama bange aboolugave nti bannabukalu ate oluusi nga si kituufu wabula ensonga eyo kugamba tuli nnyo ku nkola ey'ekizungu enkola ey'ekizaalagumba ne mu Buganda yaliwo naye olw'okuba nti bajjajjaffe bakozesanga miti bakozesanga ddagala lya habo kale tebyabayisanga mwe bibayisa. Muli bannabukalu abasajja abeeyitamiddwa mu ngeri efaananako bwetyo. Akantu kano kagula omutwalo gumu. Sigenda kugezaako kugamba wabula gwe kennyini mukubire essimu Ssenga Namirembe akusomese ku kantu kano. Akantu kano kagula omutwalo ogwo kagenda kuwonya ekizibu ekyo kyonna gwe omukyala. Kano ddagala lyaffe lya butonde, ddagala lyaffe lya kipirika. Wamukubire ku 0704 28 98 3 obeere nga osobola okufuna akantu kano. Kakati awo tuvuddewo kamba wembuulirire enve wano. Embula ey'olunaku olwaleero egamba nti Ssemukulu akusooka ekibi awoza kimu nti abato ba leero tebasoboke. Ssemukulu akusooka ekibi awoza kimu nti abato ba leero tebasoboke. Abazadde tumanyi nnyo okuvunaana abaana oba tumanyi nnyo okubonereza abaana naddala bwe babeera ng'ate bajooze abantu ababasinga myaka. Naye ebiseera ebisinga n'omwana oluusi okujooga omuntu omukulu tava buvi mu bbanga n'abantu abo abakulu waliwo oluusi okusomooza kwe basooka ne basoomooza abaana n'amuvuma n'omwana omuto olw'obusungu naye n'amuddiza. Kati jjukira omukulu amusoose ekibi kati ye omukulu akozesa kiri eky'obukulu ng'aga nti abaana baaluno tebajja kusoboka naye gwe omuzadde nga tonnabonereza mwana sooka muli weebuuze nti byatandise bitya. Wandyekanga nga n'omukulu yennyini ali mu nsobi lwe lugero olugamba nti Ssemukulu akusooka ekibi awoza kimu nti abato ba leero tebasoboke nga tonnavunaana mwana nti amanyidde omuntu omukulu oba nga tonnakuba mwana kumubonereza sooka weebuuze byazze bitya. Wandyekanga ng'omuntu omukulu yali mu nsobi ku lw'omwana oyo. Abaganda tebalina lugero lwe baagira lutaali na nsonga. Nkugambye akantu kano kagula omutwalo gwa Uganda gumu naye nga gwe wenna omukyala eyakazibwako erya nnabukalu oba asiriiza entamu weekwata akantu kano. Kubira Ssenga Namirembe ku 0704 28 98 3 agenda kukubuulira enkozesa yaako munnange. Okwebaza kujja gyendi kuba nze abaakuzigiridde. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere biggweredde wano ebyabasumba biggwera ku ttale.